To warmly and strongly recommend to the membership of the NRM and our national leadership organs the continuation in the leadership of both state and party up to 2021 and beyond of our beloved leader, General Museveni. The eyes have it. C, and listen to this one very carefully. C, to strongly endorse His Excellency Yoweri Museveni as our sole candidate for election as National Chairperson of the NRM and President of Uganda in the 2020 and 2021 elections respectively. We note with pleasure his acceptance. I thank you, and I thank you for again showing confidence in me. And I can assure you some very important things will happen. But I want you to help me uproot poverty from Uganda. Betugamba nti eno caucus NRM caucus eyekyankwanzi ye baba abagikwatako ekyo twaba kulimba era tugusa kiri kye twasalawo oluli kubanga twagamba ndi president Yoweri Kaguta Museveni egirimiti tugijjewa abenga talina kimukugira kwesimbawo kati on twali tukigusa buguza tukigusa ntwajjawo egirimiti ayi tumulese nga solo candidate aba bagikwatako bwabaawo member munafu atagikwatako jabulungi nakanti abannange nze sagikwatako olw'ensonga bweti naye kino kyemuliko ndi mu malivu okutambula nammwe tumwaniriza kubanga bannafu abamu bagamba Museveni tafuga bannafu abamu tebagikwatako kakati omuntu atagikwatako engeri gy'omutwala nga yagenza okukukulembera mu maaso ga president ate nga yamwegana misana nga alaba tulina buyinza kutunda kintu ekyo mugabe tubeere fair tulina bukitunda okusooka ffe ng'aba NRM ababaka ba parliament abali mu Buganda olwayo twasazeewo naffe twekolemu omulimu nga bemba ba parliament abakkiriza mu NRM abava mu Buganda tekitegeeza nti yali twavuddeyo tukyali mu Greater Buganda Caucus etwala aba NRM aba DP aba FDC aba UPC yonna tuli wamu ne bannaffe naye tukolamu afe akabondo kaffe nga tutuuse eno kuba tubaye tukyalina okukyikirira mwena mubimanyi bwe tugaa nti kati katukolemu ka NRM parliamentary caucus eva mu Buganda. Omanyi ekintu bwe kijja kibawakawo bakitandika kati bannaffe bali abalala baddembe okutandikawo DP caucus abamemba parliament abava mu Buganda, FDC caucus abamemba parliament abava mu Buganda, naye nga tuddeyo kutwawa mother wanu Buganda caucus fonna mwe tutuula where we subscribe era tusasula ne fees zaffe bulungi nnyo ne tugenda eyo nabo bafuna amaanyi eri gye bagenda ng'aba DP mu Buganda, bafuna amaanyi gye bagenda ng'aba FDC mu Buganda, bafuna amaanyi gye bagenda